bwe baazannyanga ebintu. Ate incidentally nga n'oli mulongo nga yiwaiswa kati ono ngo ye Kato waiswa Ebony idotikobe. Kusiku twabaye tuliwandika amazima gene Kato Lubwama kamezi kusikripti yakanyola bichije tulale tuwandika me and you eno senior bailemu senior okufaya baddemu kusikripti gye tubadde tuwandika tuwandisa omuzanyo gwaffe mulungi nnyo era kubadde kweguli kupalumagi loko ku Go TV ne ku DSTV naye no kakati abyono bana oyo aliwo myaka 3 mwezi 3 nga tuli ffenna twatandika tutya nalina akava ku Kampala High School nga ndi trained by one of the best trainers in the industry and Veron Kibuka. Between Black Powers bali bazanya bali ku Riverside Theatre sikyo Kato siyo mwali tasobola kuddamu kubanga afudde. When I got up Black Powers nagenda ne bannange there was Mariam Nagire for siyo nakagawani and the rest twali bangi nnyo, and by that time Black Powers yanefunyemu obuzibu aba members abamu bakyuseemu kati olw'okuba tulava ku Kampala High School nga tuli bazanyi we put up a good show abantu ne bajjula most of them were students. Kakati po yali azannya mupiira ku Kyagolo n'ekisubuga Masanda okujjako n'okusitula n'entebe okuzeeta mu theatre. Paul sina kinimbe tongati nimba. You can't speak, but I'm telling you that was the gospel truth. But how come era okwagala kwafe ne Kato kwajja kutya? Twalina n'ebiyaso olubamaze tuyingiza mu Black Powers eyagaba emmere nze teyamba kaali katono nze saafuna ono yalina akamere katono nnyo ng'ate naye kye bamuwadde sikangi n'ampaako omukwano gwaffe ne gutandikirawo mukatoko kamwogo netwagalana nnyo mu bulungi mu bubi ne mu ssanyu ne mu kunyolwa. Waliwo omwana waffe yasooka okuzaalibwa janga lwaifa mutuuma erinnya nemutuuma erinnya omwana nga ye Brenda nifukize kusi yamalako ennaku ezo 2 n'afa netugenda ewa boosi tuwe kasente tufune special tuteekemu omulambo yagaana tukoze tutya neŋŋamba Pawulo ono Pawulo manyi nti ye tugire omwana omutoyo omulambo gw'omwana tuguteeka mu kikapu tugusiija neteekako n'ebintu ebirala netulinya takisi paka akozi ye muntu gwonasooka okuzita enkozi bwe nafaawo kati Pawulo byonkola sibitegeera twamala okuziika omwana second person gwenaddemu okubalinga enikozi alingeeze basha yali waswa awo naalo nga yali afudde bingi nnyo betwayitamu ne munnange oyo bingi batusibako mujukola banange twalina amagezi mangi befu tetwagala kusiruwalira Uganda nga twagala tugendeko n'eweeru tuba tupanze ebintu byaffe bulungi nyoba omuyayi tuyisanga ate tuli mabega wa poliisi omugenzi naalongo yeyatujjayo kyokka nga bosi tumusabye wakitegera akasente wa poliisi yatujjayo oluwaliwo sho Masaka tugende tuzanye n'atulima tugende tuzanye otumala okuzanya tuddayo batugamba tuddeyo ku poliisi bwetwadde tumusaba sente teyazitwa bwetwaddeyo ne baddamu ne batugalira lwe lunaku olwasinga otuluma tumaze okulusako emirembe giri wabweru ate batuzizaayo munda netuwulira obusungu netutandika okweyayiya twasanga babe mukyalo awo bwe bali mu Black Powers tebalwala tebafiisa tebakolaki kwegambanga okuzanyako mutawaana gw'amaanyi nnyo obeera understand n'obeerawo omwaka ne gugwako neŋŋamba kati naye tunazanyako ddi
netusala amagezi netutandika buli abeera kulawudi siini tikugenda mu kyaki nga ffe tusooka mu kyaki ate ffe tusembayo okuvaamu kubanga ndi kulinnya treni ffe tusooka okuba nga tulinnya okuva mu treni ffe tusembayo abantu batandika okujja nga batunotusinga ate ntandika okuzanya ng'abakadde netweyawulako ku balala netuzanya ekyobukadde nga ffe omuzanyi bagati abazayi ababiri mwebali nga mwekuli batusadde Kato onkoze bubi nnyo ate n'omuzanyi gwaffe akanyoola bijja gaigwe 2 weeks ago nalina ono nanga temanyi waiso mwana kati tugenda kuddayo ku level gye twaliko era sini gye twasembayo okuzanya Kato nze naawe twali mu kabaala naye bye twayongera bye twazanya byonna nga ndabira ddala tuddeyo nga bwe twazanyanga nga tukyali nze mbeera kamuli gye nkolera ku rediyo embagita KBS ono akubira bukubiza essimu nti jangu tulina okushutinga nenvayo nezijja mba ndi eyo nga fiyo nankubira essimu ti ate omanyi tye muna ate tawese nga Pawulo andeseewo naye after all that suffering tugezezaako buli kimu kati waliwo kasimi akamu ke twakutira obwavu bwe tuluma nnyo tugezaako kutwala osomero bagitira kyagwe roodi tupanzepanze tuzanye akazannyo abaana batuweseere bambi wana bwa primary ne buyingira bwali bungi naye tulabanga muntu muzibu wakuzanyiranga mwana muto muzanyo baali baguyita saamanya twakuyizayizaawo ofunemu ezaffe ez'amaanga netwogiranga okusoma bakuli obulungi nga bonna basirise ndize ono Kato Lubwama ne Ashraf Simoke bannange tugezaako kulika mu abaana basirise katonadde enulanga temanyi nti kati twekube bannange bwe twatandika okwekuba abaana bakuba enduulu nga wano wewali ekkubo tutandika okuzanya ebintu bwebityo tufuna akasente tubadde tusharinga bingi nnyo ne munnange ono naye Mukama Katonda bwatyo amunzigyeko wabula Kato okugenda ogenze naye ondekedde vouchers bantu mmwe mutwagala nga tuli balamu bantu mmwe mutwagala era bingi ebigenda okwogera nga basiika Kato nga bwe bagenda okulabirira abaana be okola ki but after 2 weeks no but nze mbadde ngenanga wa Kato Lubwama okushootinga I'm telling you nga tewakirabangako any artist agendayo nti obayase kumulabako no naye nga mutundu mbadde temumanyiyo omusajja wakasokedde ava ettake bameka abaali bagenze wa Kato Lubwama abamu n'abakuba badde babeebuza bwebuuza wajja abeera but now is dead you are gathered in numbers man I salute you omukulu we Muhammad balejeti bano naye baabe mukibi tebajja bakibuuka tebajja naye kasabu naye abe onnanga webale kunanga era ekalejeti okyogera abange bano be balejeti bennina abazzukulu era bw'oba oyagala okulaba balejeti ojja buzi tigenda olabe abazzukulu balejeti abeeyita abazanyi b'emizanyo abakadde be bano naye abalala bagaana kubanga mukibize kyeyamaani ndi kyeyamaani owa regenti mujje mutwegatte mutuzanye ebintu ebirungi tuwandike nga omuzanyo gumu nga gwabalejenti abantu betulabe naye temwagala kutulaba temwagala kutulabe mwebale nnyo nsonyiwa abira ninjogeranga nanga ndowooza kangambe Kato toyanziza nnyo toyanzege taata Christopher Mukibi legend. It's nice to see Tata Smogere Wankaluwo, Mulangira Jackson Daula, Semala, Badu Matovu Bwerere, abantu. Auntie Jalia,
Rosalie Mbikono ye mama wa Titi Tabero. Night Ben Anakali bano bonna bazanyi bakukutivu bonna tusanyusa obalaba. Mwebale nnyo, mwebale ddala. With all due respect, nja kwanjula